ababaka batandika n'ekizimuzimu nga balaga nti baali tebalina bulungi oba bikozesebwa kugenda mu bantu. Kati batandika n'ekizimuzimu kampeyini nebeera nga ebeera tevaayo bulungi temuka bulungi eriddaalo nebeerawo netambula omwezi ogwasooka naddala ogwo omwezi ogw'ekkumi nga abantu tebagiwulira bulungi. Tuka mu mwezi ogw'ekkumi amawulire nga bateekako akazito nga gabali kampeyini tetugiwulira mwongereemu ekisuubizo. Naye baali bakola olukalala oba enteekateeka ya kampeyini eno gye bakola gye bayita back to back buli yesimbe ku bukulembeze bw'eggwanga okuba di kampeyini mu disitulikiti bbiri olunaku lumu olunaku lumu nozikavalinga emirundi ebiri. Kati bakikola mu mbeera nga nnungi nga ogenda awantu n'okomawo tebakuwa nti oba ogende mambuka gonna ogakuba ogamaleyo wabula ogendayo n'ovaayo n'ogendako n'awalala netutambulirawo. So mu nteekateeka zaabwe kino ekitundu kya Masekati balwawo nnyo okubeera nti bakiteekamu kampeyini nti bonna bajja kujjamu. Kati gye bikomekereza basembedde wano mu Buganda. Basembedde mu Buganda wabaddewo okwetegereza buli nkambi ebadde yetegereza ebibadde bigenda mu maaso. Kati nga nsiika mu ebyo ebibadde bigenda mu maaso twalabawo okubeera nga okukyamuukirira kuno kubadde kuyitandisa okuva abantu bebadde babala ebibadde bigenda mu maaso wala. Katandikira ekibiina kya National Resistance Movement ne National Unity Platform enkola gye batambuddemu mu mambuka ga Uganda. Tugenda kukutulayo kali akakolido kali akakindukindu akakono kano kebayita aka West Nile. President Museveni yagendayo n'aba National Unity Platform ne bagendayo. Akatundu ako kuberebere kali ka Forum for Democratic Change be bali bamaamirawo abantu awo. Kati newabeerawo okusenguka kw'abawagizi ba Forum for Democratic Change ne balabika nti bayingidde ne bagenda mu National Unity Platform eyo yabadde replacement. Kati replacement eyo abantu abamu okuva mu nkambi eno ne bagenda ewoono kyaleeta okukyamuukirira mu babazi b'ebyobufuzi mu National Unity Platform ne bagamba ne West Nile kyabadde West Nile mwakirayo twakikubye twawambyewo awo NRM twagiwambyeko. Naye nga kyali nti ono yatwala abantu ba Forum for Democratic Change okusinziira mu mbalaabalamu y'abantu b'omu kitundu ekyo bali balanga Forum for Democratic Change kati kyalina gye batwala ne babuukira National Unity Platform empya. Kati ekyo kyokka ekyo ne kireeta okukyamuukirira n'emmanga. Ne tugenda ku kirala ekyokubeera nti no aba National Unity Platform bagenda mu maserengeta ga Uganda. Yes, maserengeta ga Uganda mwalimu kye tuyinza okugamba nti mwalimu significant penetration of some new areas. Basobola okuwaguza ne bayingira kati mu bitundu nga Kisoro, Ankole yonna eyawamu ne Kigezi. Kati obuvumu obwo abantu balaga ne bajja mu nkuŋŋaana za National Unity Platform zataputwamu nti oba kati tufunyewo obuwagizi. Naye mu political science beera bibiri, abantu okujja kulaalezo kimu n'abantu okufuna obuvumu ate ne bakukubira akalolo. Kati okukyamuukirira okwo kwe kwaleeseewo embeera eyo bwetyo. Kati kampeyini ne zijja wano mu Buganda. Wazazze wano mu Buganda abantu batunulira nnyo bayogera nnyo ebigambo byali bingi ba political commentator ku Laali yali ekawempe. Laali yali ekawempe nze ndaba era yali nnomo yali ya bulijjo. Tetuyinza agamba nti National Unity Platform yali efunye obuwagizi oba yali esaze wabula eno stronghold yayo. Era buli wobeera mu stronghold yo bwoti bwe balina okutuleetinga n'emukono bwe kyabadde n'ebuyiko ekyabadde. Stronghold zo bwe zito bwe zibeera buli abeera nannyiniyo nga we stronghold abantu bakwaniriza ne bbugumu libaki liba lingi. Ebyo byonna ne tubitwala nti biri nnomo kubanga ali abantu tubasuubira okukyamuukirira. Naye ebintu byatandise okuseebengerera kwe kulabamu embeera y'okubeera nti nno ate twafunyemu obutabanguko wano ne wali. So obutabanguko buno mu lufuutifuuti bagamba in a sinking boat there is no winner. Eryato bwe liba libbira temubeera mwakola ki awanguzi. Kati mu bwangu bw'ekitalo bwe tulina kampu zonna n'akakiiko k'ebyokulonda bafune we batuula awantu wamu besibira awo wamu balabe nti nno ensobi zino eziyinza okuba nga zitandise okujja okubeera nti abawagizi batandise okubeera nti bawoleseganya obwanga. Kyaliwo ko incident emu yabaddeko mu bugwanjuba awo mu disitulikiti z'Embaale awo Bugisugisu otwala abawagizi ba National Unity Platform nga bateeberezebwa okuba nga balumba aba Forum for Democratic Change. Eyo yali incident. Era ne bagyogerako ne bagamba naye bwebeewo ekikolebwa baleme kuddamu kwerumba. Ne tukirabako ne mu mambuka era ne waliwo abawagizi abakola ki abaali baagala okwerumba.
so abantu mu kukyamukirira kuno okubeerawo wakati mu kulonda obumulumulu obwo tusuubira okubaawo naye enkwata gye mubukwatamu yebawo obuwanguzi oba yebanyiika mu mbeera eyo gye mukola ki gyemuba mulimu kati nga tusebengeredde nga tugenda mu bitundu nti wano mu bendobendo lyano mu Buganda ekitundu kitono kijjudde abantu bangi kati nja kugeraageranya nti Nansana municipality nga yo total population yayo bali kugenda mu bantu 7,000 bali mu kinana bagenda mu district ye Tororo eri mu bantu 9,000 kati olaba nti wana ekitundu kitono eri ebweru kiva mu district nki namba wabeewo okwegendereza ku buli luuyi lwonna buli alina kyasobola okukola tulabe nga tetudigeneratinga oba tetukka mu kubeera nti no abantu bavaamu ki batandika okweyoleseganya tugende mu kampeyini abantu benyonyole bye bagenda okukola basuubize bitambulira yogera kusikanga n'ebitogi wakati w'abawagizi n'ab'ebyokwerinda aho wenyini wengezaako okulaba nti no tutunulira ensobi eno yavudde ku kinti crowd zino ziyitirira ennyingi nnyo security eyabaddewo kawolomide yeyasukkulumiddwa ku kintu ekyagibaddeko oba bano abayise abawagizi be baleese okubeera nti no bayise abantu bangi naye n'ekirala ekiri mu kampeyini zaffe abantu okutambuza abawagizi ekintu kino kigenda kutukola bubi singa bakandidati bano abeesimbyewo bagenda mu bitundu mu bagenze ne boogerera mu bantu b'omu kitundu ekyo abakwatibwako ku nsonga eyo kati naye okutambula n'abawagizi nakyo kirina engeri gye kikosaamu enteekateeka y'okubeera nti no ab'ebyokwerinda bakwataganya omulimu bulungi district ziriyo z'ebyalo kyobalaba nga babadde banguyirwa ziri mu muwendo gw'abantu mu Uganda tulina district ebika bisatu tulina small medium ne large district ziriyo ez'ebyalo ezisinga gye babadde zitwalibwa mu kika ky'abantu eziyitibwa small district ezisinga ziri mu bantu 25,000 asatu mu ebiri asatu mu emeka kati kwa ekyo tosobola kunganya abantu bangi oba masekati ga district namba gonna no baleta mulale so wano mu Kampala abantu baba bazze bungi bavaamu abantu bayinza okubeera kulale nga ofuluma wabweru wa Kampala be bantu ababeera mu district iki enamba so ekyo kireetamu okusoomoozwa kwaki okwenjawulo so kakati wano wetuli wetutuuse nga tubulayo ennaku zitakyawera na nnaku 50 tusigadde mu nnaku nga 45 kampeyini ebeere ng'ekomekerezebwa bwe tunaabeera nga tetukoze kye tulina kukola nga kyeki fe abajja mu mikutu gino egyamugatta abantu tunyiikize obubaka abantu bakuume emirembe ne bakandidate buli omu mu kampu ye naye ayongeremu okubeera nti agamba abawagizi babeere nga beekomako kubanga violence oba effujjo oba obutabanguko oba okweyoleseganya amaanyi ago ge tweteekako oluvannyuma lwa byonna bannayuganda nga bannayuganda ffe tukosebwa temubaamu buyina toyinza gamba nti no nze mpangude oli awangude kubanga ono akosebwa era abeera munnayuganda mu ngeri omu oba endala era tuba tufiiriddwa leba tuba tufiiriddwa kasitoma tuba tufiiriddwa producer alina kyakola wali ne wano kati kye tuba tugyongeramu ssaawa zino civil society ebibiina obwebyanakyewa mu ab'amawulire ba political actors amakulu abeesimbyewo bonna ffenna tukakkanye embeera eno okubeera nti abantu bo bamaze okukyamuka naye wakati mu kukyamuka okwo okukyamuka baleme kola ki kukozesa bubi naye nze ate awo si wendaba obuzibu bwensinga okulaba violence bubeera mu kulonda kikosa omuwendo gw'abantu abakira akabokisi ne bakuba akalulu mulimu abantu abakuliridde abo batya nnyo embeera ey'okubeera nga birimu okubeera nti no agamba akavuyo n'agenda nenonda mu mirembe n'enzira yeeka so kakati ssaawa zino buli political camp ekimanyi nti bwe tweyongera omuwendo gw'abantu abakola effujjo kulaale kijja kukosa abantu abanakira obubokisi okulonda kufuka nja kusigala yeeka nja biwuliza naye nga ate wano kye twetaaga bannayuganda bonna bajje bakire obubokisi basuule akalulu kaabwe then endala gyensembyeyo ku kintu ekyo yokubeera mpulidde abataka wano nga buli luuyi lugamba luno luuyi lwakoze eki luvaako obuzibu nze mu assessment yange kyendaba buli luuyi oluyina okukwata okukendeeza embeera eno kubanga kyetwetaaga tudifuse it kugikola ki kugikendeeza so amaanyi bagateeke kubeera nti no tukwatawo tulina okukwata tubeere nga embeera ekola ki ekkakkana kati kakiiko k'ebyokulonda bwe bubaka bwenjagala okusembyayo ku point akakiiko k'ebyokulonda abantu bano abeesimbawo bali bangi waliwo abalala bendaba ennaku zino be batandise okugamba mbuno kati ate noono naye nomination ye bagyapuruvinze ng'ennaku ziweddeyo
ekyokubeera nti bapuluvinga nomination z'abantu abamu ng'obo campaign esenvuddeko kijungulula exercise kitaataganya enteekateeka y'ebintu byonna nga bwe bigenda okukola ki okutambula kutunaba twakamala akalulu abo bebajja osooka okuddukira mu kooti basabe okusazibwamu ebivuddemu nga bagamba mbu ffe tetwaweebwa budde bukola ki budde bumala so ekikiiko ky'ebyokulonda ekintu ekyo kakikola ki kakitunulemu naye era nga sayidi zonna buli kampu yonna nkikubiriza ekome ku bawagizi baayo effujjo live mu kulonda twongeremu bubaka bukyamula abantu wabula tetwongera mu ffujjo. Kale tweyanza Professor Enteesa yeeyo abatulaba akaseera kamwe kaba amasimu mwekube ku simu ezo producers atadde ku screen yo kubooteese owendowooza yo ku nsonga bbiri kakuyega alina kuzzibwamu atya emirembe gye twalaba mu ntandikwa egitandise okuba nga giseebengerera n'ebigambo bya Simon Mugenyi byabakama atwala akakiiko k'ebyokulonda ebyokusaba bannayuganda obutasigala walonderwa oluvannyuma lw'okuba akalulu ng'olowooza nti ogenda kukakuuma yita ku simu ezo osobole okuba nga tuwuliziganya naawe butereevu. Ensonga ya ebigambo bya Simon byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda nga bwe tulinda ab'amasimu abamidia gye mukola mumuyita omulamuzi singa mukitwala nti omulamuzi bw'akola ruling gitegeeza ebeera binding ngetukwatako kati mu kiti kino mu kakiiko k'ebyokulonda aliyo nga ssentebe w'akakiiko zonga mugamba nti omulamuzi yagambye ate oluzi kikola misrepresentation eri mubawuliriza naga ekitegeeza omulamuzi yasazeewo ku nsalawo y'omulamuzi kati tutwale nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yawadde okulungamya n'agamba nti abantu baba bamaze okukuba okusuula akalulu basembulemu baddeeyo gye babeera oluvannyuma ebinaddirira bijja kukwasaganyizibwa. Kirina sayidi bbiri, sayidi esooka kirungi ogamba nti abantu bano bonna basigale we bakubidde akalulu abantu bano baba bangi wamu kijja ku intimidating abatana bakuba kalulu disinga ngenda kujja kusawa nga 8 polling station oba akafo wetusuulira akalulu tuliwo abantu 8 nze ndi wa 10 ndi wanga wa 3 nendiza kusawa 8 nyinza n'okutuukawo nga ndabanga laali nasira bana wenjita kugenda kola ki kugenda kusuula kalulu so kyetaaga nitulekawo nga wa mirembe nga wali neutral nga tewali intimidating kubanga mu butonde bw'abantu abantu batya abantu abangi abamu